Zikirize tufunemu ka break nga tugenda kukola community policy ne kuno tugenda kuwulira tulina message endala kuva mu bayimbi aba police. Ndio ingiza simu mguni wana. Wao kuna YouTube content. Onejo okolera amanya ndi assistant superintendent of police Nanyonja Sarah nganze ntwala ebyamaka n'abaana mu Bwikwe district. Navayo okuteeka ebintu bye tukola nga police mu nnyimba naye okusingira ddala ntunulira nnyo child protection kubanga mu Bwikwe district wenagiranga developments ziri wagguluko kati nenfumitiriza neŋŋamba abantu bano tutuusizza tutya message eno biseera ebisinga tuwogera naye nga message tetuuka bulungi nensuubira nti mu kuyimba oba oliawo omuntu bw'abanga message agiwulira ng'ate anyumirwa message etuuka bulungi era ekyo kyekyampaliriza okuyiiya oluyimba lwe bayita girl child oba omwana omuwala. Ono obuyimba omeka obugwa mu Tulubeeri? Sofa nkyalinawo akayimba kamu naye ng'eddala ziri mu studio. Olaba nga waliwo impact yekikozeewo? Bweri kubanga abantu bawuliriza message ng'ate basanyufu ndaba nga kikola. So kino
kubanga nze sente abantu abalina emundu abaweebwa emundu ezina layisensi. Amanya ndi Assistant Superintendent of Police Kalinsula Robert, omukwasaganya w'abantu ne poliisi mu bendo lyesezibwa region, policing region. Nasalawo okugezaako okuyisa obubaka bwange eri abantu ba bulijjo nga mbuyisa mu nnyimba olw'ensonga nti mu nkuŋŋaana nga zino ze mulabye olwaleero abantu abamu tebatera kujja.